Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kati Muwanga Kivumbi alina oluyoko olusozi Gambalagala lwayolekedde. Wano mu Buganda wonna ne mu Uganda yonna tewali ateesiga mutwe gwa Muhammad Muwanga Kivumbi. Kati twagala okwesiga omutima gwo. Ekitono kye tulabyeko, tulabye okugezesebwa kungi ne tulabye ng'okuyitamu n'okusigala waggulu. Tulina okulaba ku Muwanga Kivumbi ng'atuuzizza Mathias Mpuuga n'amugamba bye tukola tweswaza. Naye ate bagenzo mugoba ye abadde yeegoba. Okubeera n'omuntu ayagala ogenda mu ntebe y'eggwanga nga tamanyira bikwata ku byakwenda bya ggwanga oba janfuna bya ggwanga kiba kya bulabe nnyo. Ono naye yeenoonyeza bibye. Tukkiriziganya nti anyway aba National Unity Platform baganidde omulambo. Lwaki gwogaanira abaana? Abaana bankabirira bukabirizi. Abazzukulu bonna bali wano beeyayuya bweyayuya tetulina na kye tulya. Parliament enyambe bwe bamuwa ebbaasa ya ssente maama teyaddamu kunyega. Bamuwa ebbaasa? Yes, kyotegeeza nti abaka b'NRM tebamanyi nti enguudo ezisinga obungi wano mbi. Segirinya yavangako ku kitanda wabadde omulwadde n'agenda neyegatta because mulimu omwana wa myezi 11. CBS bw'okyaza Kyagulanyi tugenda kukola bwe kino awo tugenda okirabira kwewakana nti mu kusooka wavaayo n'otugamba nti nze sali munteeseganya n'ababaka okubajja mu kkomera era n'osaba n'olupapula lw'amawulire lwali luwandisa ekintu ekyo lukwetonda era ne lwetonda kati ate omaliriza nti ate nze nali mukko. Ebyaliwo ensi ebiraba byali ku kamera sobola kukozesa kigambo kimu kyokka nti bya buswavu mu mulembe guno. Sirina kyamaanyi kyenyinza kubyongerako. Buli omu we yali we yaswalira mu ggwanga lye, mu nnono ye, mu ddiini ye. Buli omu n'agenda nga omuntu yagukotese kubanga buli muntu gwenza okwogera naye musajja, mukazi, muto, mukadde takirabangako naye awo tuli. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Galo okubeera nga mbabuuzaako n'okubalamusaako mwenna gye musinzira ogenda maaso n'okubanga mutulaba ku mukoto guno ogwa Beyond the Newsroom. Nze Deniya okutuusaako ate ensonga buli kadde nga bwe ziba zigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga nga bwe nakutegeeza nti buli lunaku olw'omukaaga tuba tugenda maaso n'okutuusaako gonna amawulire agasinza ogenda maaso n'okuba nga gakwata mu babiro ne by'oba otegedde ne by'otategedde ne tubikugirayoko mu program emanyikiddwa nga Weekly Recap. Tuli mu mwaka 2025 kye tukusuubiza kwe kukuwa ate munnange empeereza esingirayo ddala okubeera ey'omulembe mu mwaka guno eno. Ndi ne jjajjange Kalyango Ranks tugendagenda maaso n'okuba nga ate atwanjulira bye tugendagenda maaso n'okuba oba oliawo nga tukoonako mpolampola kuba byo biwanvu bye tugenda okubeera nga twogerako kadde kano. Nkujjukiza nti soko subscribing ku mukoto guno osobole okufuna emboozi zonna ze tuteekayo ate ne video jimpele like etambulire ddala nnyo nnyini ddala. Waliwo omukutu ogumanyikiddwa nga SRK Media oba SRK Media waliyo ensonga mpitirivu nnyo nnyini ddala ojagenda maaso n'okuba nga ozaba mukulu tusanisa okulaba mu Weekly Recap awamu nange okubasiŋŋaana. Happy New Year. Happy New Year too. Omanyi kati omwaga nina mukwano gwange bami rest in peace John Paul Segawa yafa naye John Paul twatuukanga mu mwezi gw'omukaaga nga kati nga yako mugamba Happy New Year mwezi gwa mukaaga ngamanyawo omwaka ogulimu ng'omwaka ogwamanyawo guyingira dda kati naye bw'aba teyakulabako nga mu bbanga eryo lyonna ng'alina okigamba waakulabidde oba mu gwakuna oba mu gwakusatu era nga Happy New Year bambi yatufaako twamuziika egomba awumule emirembe. Nsooka okwebazaako abalabi baffe mwenna abatugoberera bye tuteekayo mwebale nnyo mwebalire ddala ne tusaasirako abafunye ebizibu ng'abafiiriddwa abantu bammwe mu bbanga lino
teri kintu kyannaku nnyo nga kufiirwako omwagalwawo gw'obadde oyagala ne bwe bakyaye mu bbanga lino nabo tubasaasirako manyi teri kintu kyate kiruma nga kubanga owakyayiddwa omanye eddagala ly'obukyawe nti omuntu akukyaye ate yayina eddagala lyabyo kijja kitya anti omuntu akukyaye yayina okuddiramu n'olyoka owona obukyawe kati bw'osanga omuntu nga bamukyaye ng'ate ayina omujjanjaba yeyamukyaye awulira obuzibu bagujabagidde so netwejaguliza wamu n'abo abafunye ebirungi mu kabanga kano omwaka oguwedde ne kabanga kano ennaku 17 zetwakatambula ku mwaka guno muyogeyoge era muyogeregere ddala omwaka oguwedde oba tewagufunamu birungi kabanga tekannagenda just dream omwaka gwe gwaggwako ne dream yo oba ekirooto kiwakisigaza kitegeeza kicontinuing ne mwaka guno osobola okuba nga otambula nakyo. Okay. Kalyango Ranks Salongo bwatyo bwageze maaso n'okubeera nga ate atubuuzaako mu ngeri bwetyo njagala okubeera nga ate ansasirako baganda baffe famire ya omwami Mese Bontwe yatuvudde ku maaso era omulambo gwatuuse ne tebannavaayo kutubulira nteekateeka olunaku lwaleero enteekateeka y'okuzikagenda zikubwa ennaku z'omwezi 20 olwaleero abaddeko mu kanisa nga 17 era yali mukama we ku Super FM Honorable Peter Semarimba ageze maaso n'okubanga ye yamulabirira abaana be ne family okutuukiriza ebirooto byaye tetunnamanya muwendo mutuufu gw'abaana omusajja tebamubalira nazimubalira byali byabadda tulabyeko omusajja mukulu Kapere olunaku lwaleero ne His Excellence Bobi Wine ng'amututteko e Dubai n'alinnya ennyonyi omulundi gwe ogusoose yakimweyama yakimugamba namuganja kutwalako e Dubai era Kapere n'avaayo n'atwewaanirako era naye wabanga atuukiriza kyeyeeyama Kapere naye essanyu lye kubanga munnange ennyonyi eyo kubanga omulundi gwe ogusoose okugirinnyako n'otula mu first class ekyamazima amatuufu Bobi Wine alyogerwako mu byafaayo by'eggwanga bwabanga munnaye atuukiriza omukulu kyeyamusaba nakyo kyamakulu nnyo okubeera nga munnaye akituukiriza. Okay, ensonga mpitirivu zetugenda ogenda maaso n'okubeera nga twogerako kwekuli embeera ya Honorable Muwanga Kivumbi yagenze maaso n'okubeera nga aweebwa ekifo ky'obwa Deputy President w'ekibiina kya National Unity Platform era mu Buganda waneeno era nga yagenda okubeera Bobi Wine w'ataabeera we twogerera kati wano mu Buganda ye President yaliko Bobi Wine yagenze yafulumye ali Dubai. Ensonga endala Mathias Mpuuga Nsambala era yanukudde ebigambo ebyayogerwa ate era nga bingi kubanga Basegirinya bwe baali batebwa okuva mu kkomera Mathias Mpuuga Nsambala avaayo ne yeegana n'agamba tewabadde negotiation na government oba n'abakulu lwa Daily Monitor nti we luba terumwetonze agenda basamoni era basasule sente era basasule ensimbi naye nga we bwakeeredde ate tutuukidde mu wiiki eno nga yalidde ebigambo bye mu kuziika Segirinya Masaka ku lunaku lwabadde lwa Sande ng'avuddeyo n'agamba yayogera n'abakulu ng'embeera y'abantu bano abali mu kkomera nga bali bubi ne basobola okubeera nga bayambako ababaka bano okuvaayo. Alan Nsowanyana ku by'obutwa n'ebirala waliwo odi eyafulumye Niko gye yatadde eya Segirinya nga balaga obusajja bw'engeri gye yabonyabonyezebwamu bamufumita empiso nga ye yennyini yeeyogerera nti bambonyabonya ne banfumita empiso nga bannanga kuwagira Kyagulanyi era bwe babuuza naki ekiddako. So ebintu bwe bityo ne maama wa Segirinya bannange ebigambo ebyayogerwa mu kuziika byali bingi era bye twetaaga okuba nga tutematemamu kubanga kati ate omuliro oguli ku kibiina kya Nuupu mulala nnyo. Kanso Nalukoola ne Alex Lusu abadde omuyambi wa Segirinya ayagala n'ekwesimbawo. Maama wa Segirinya yagambye omwana oyo gwe baba wa kaadi ya Nuupu ate nga maama we yagamba Mpuuga yambeereddewo nnyo naye nebaza Kyagulanyi olw'okuwa omwana wange ki omukulembeze w'omwana wange ekitegeeza siwaani si wa maama. So n'ensonga endala nnyingi nnyo ennyini ddala zetugenda okubeera nga ate oba oliawo tukoonako naye ndowooza ebya Chosen Beki n'ebirala gye biri mu entertainment nabyo bitambula naye Ranks ekyali e Masaka okuteekateeka emikolo gy'okuziika ebiri
eri waliyo mbu state funeral ng'eno waliyo tugiyite nupu funeral ne famire. Ekintu ekyo ranks kyali kiraga kabonero ki gye tuli ffe ng'abalonzi era abalabi bannayuganda abaganda abaagala ennyo obuwangwa bwaffe. Saidi zombi mu kusookera ddala njagamba nti saidi zombi zaalagamu obunafu. Era ojja kumbuuza butya mu kusooka bwe tubanga Muhammad Segirinya omugenzi kati gwe twogerako yali musajja Muisiraamu. Yes. Obuisiraamu bulagira ensonga 3 ezanguyizibwa nga izo zino zikola mu bwangu: okuziika, okufumbira oba okuwasa n'ensonga endala swala. Ne bwoba olina kyokola kyonna ekyalo osooka n'okiteeka wali eswala ogisa ebbali, byokola obisa ebbali n'ogera n'omala okufuna eswala n'osaala. Ensonga ezo 3 mu kyo Segirinya bwe yafa nga bwali nti mukungu kyekyamuleetera okubeera nti bamwongezaayo ennaku aziikibwe ku lunaku olw'Essande. Ne tujja bwe tuva ku ekyo nti famire mu kusooka bakkaanya n'ekibiina kya National Unity Platform. Munnange enteekateeka z'okukisawe mu kusooka tezaali za sezaali za Mpuuga, zaali za ng'akakiiko akafuzi. Be nabadde mpulira nti bakkiriziganya ne bagamba tugende ku kisaawe. Wabula bikyuka kiro ku lunaku olw'omukaaga ekiro bwe bawulira munnakibiina kye Mpuuga Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa nga state emuwadde ssente ategeke amaziika ga Segirinya ku kisaawe. Kwe kulaba nga baleeta amazzi ne bagagoba, alese disco nayo bagadde ogigoba ne bagamba bwekibanga bwe kityo onaasigaze ewuwe naffe katugetegeke ebiki tutegeke ebyaffe. Kakati kyenjagala okwebuuza okujjako nga state nayo yayagala bukuubagano, okitegeera lwaki yaddira neebuusa amaaso loop Joel Ssennyonyi atwala ababaka babano bonna bonna ne Mathias Mpuuga ne Muhammad Segirinya abadde amutwala neebuusa amaaso neddira omuntu gwe bamanyi nti balina akakuku n'ekibiina bo ne bamuwa okuteekateeka omukolo gwe bamanyi nti ebyaddala abantu ba National Unity Platform babadde bankizo nnyo mu kuziika omuntu waabwe. Ebintu bino tebitandikidde wano, tujjukireko emabega ku kuziika omukulu Abiriga because nawuddeko abantu nga bagamba nti be banuupu bali mu n'obuvuyo seba biki tujjukireko emabega mu kuziika Abiriga wali wa National Unity Platform ate byaliyo byali byamaanyi nnyo ngali munanne NRM ochege mwe yali mu NRM nti byaliyo byali byamaanyi nnyo baddira n'obutebe ne babumenya abenyo obusinga obungi. So obuvuyo tuleme gamba nti bubadde mu kuziika mubaka Segirinya yekka n'omubaka Abiriga bwe yaliyo bwe yafa obuvuyo bwe bwaliyo ne mu famire zaffe gye tuli gye bibeerayo nosanga nga bali bagamba omulambo omugenzi ono tetulina muziika ku kijja kino bali baagala wano nabyo ne bibeerawo okitegeera. So tome kitegeere kukitunulira naye ze wengambira nti bonna baalina obuvuyo obuzibu singa bwakya ku makya ne tukkiriziganya nti anyway aba National Unity Platform baganidde omulambo lwaki gwogaanira abaana owamba abaana nobatwala nogamba nze mbalina okitegeera gwe noolemera ku baana n'otakkiriza nogamba nti nokkiriza osigale ku byobufuzi byo n'otakkiriza gamba nti bano abaana kambate bagende babeere mu kuziika kitaabwe kuba omulambo gwali gulemuganya okujja. Lwaki gwe naawe walemera abaana? Kubanga ekisooka maama teyali ku pisi oba yali ku mudumu gwa mundu nti bamulemezaawo okutuula awo okitegeera nti atuula awo kitegeeza byesi yakkiriza naye osanga amasimu ge baamukubira
kubanga tujjukire maama ye muntu eyavaayo okugenda wa speaker mu parliament ng'akaaba bamu omwana we bamujjanjabe biki bwe baamuwa ebbaasa ya ssente maama teyaddamu kunyega. Baamuwa ebbaasa? Yes. Okyege kigambibwa mbu eri mugenda mu parliament yagenda mu parliament nga Segirinya akyali musibe bamuwa ssente kigamba bamuwa $5,000,000 agenda ali Christmas eby'omwana n'abikola ki n'abivulunga n'abisirikira omwana n'asigala mu kkomera naye singa yasigalawo ku mulamwa nti ebyaddala ssente ze mumpa tezisinga bulamu bwa mwana wange mumumpe. Ne waliwo allegations mbu waliwo enkolagana ey'enjawulo wakati wa Segirinya ne speaker, which is okay nga bba abantu tetulina buzibu because ali bannaabwe nnyo mu FDC anti wuliriza tekiŋŋaana kubeera nga nina enkolagana neddeno owa Nuupu nga nze Kalyango ndi wa kibiina kirala kya byabufuzi because tuli bantu ziri enzikiriziganya ezetutakkiriziganyaako ez'obyobufuzi tezitugaana ate kutambuza bulamu bwaffe bwa bulijjo. Tuganya okubanga tetukkiriziganya ku mbeera za byabufuzi nti owagira kino mpagira kino naye ate tulina bye tusobola okukkiriziganyaako ng'abantu. Okyegera kyekyo kisobola okuba nga kisigadde kitugatta kyekyasibya abantu ba wano mu mbeera embi lwa nsonga nti bwe tuba tetukkiriziganya ku kintu ekimu oba mu byabufuzi oba byaki n'obulamu ebya bulijjo era twawukana. Lwaki ebyobufuzi byo byawudde nnyo abantu? Olaba musoloba nga mwawula eddiini nga mukolagana. Yes. Ne muba nga mwawula osanga omuyisiraamu ddeno ng'olya ekyokulya kye batalya nazilonga zitagenda kujjawo okukirya ne musigala nga mukolagana naye ng'akimanyi nti gundi oyo alya. Okyege n'ebyobufuzi singa tunajjawo ekyo nti nsobola okuwagira omuntu gw'empagira naawe n'owagira omuntu gw'owagira ne tutafuna langoozi mutakkaanye obwo. Ekyo kijjidderwaho gundi longevity ya bukulembeze bw'NRM. Amawanga mangi nga galina obukulembeze obuluddewo naye nga obakkiriziganya nti omusajja atufuze bubi naye nga batuuka wali ffe nga ffe abantu tulemye okukkiriza nti bw'aba omuntu waba wagira NRM oba wayagira Nuupu mu ebyo byabufuzi bye era tuyinza obutakkaanya ku ekyo ky'obyobufuzi naye ate ku bino ebirala tuyinza okukkaanya. Kyotegeeza nti abaka ba NRM tebamanyi nti enguudo ezisinga obungi wano mbi naye bo lwakuba nti batuuka n'ekiseera ne beebikka akatambaala ne balowooza nti bo batambulira mu moloka ezinene bino ebinya balinga abatabiwulira. By the way, CAF yatuwa okutegeka empaka za AFCON 2027 kakati waliwo tournament CAF gyetegeka before bagipoozinze ne bagiyimiriza paka nga tumaze okufuna facilities ennungi bye beekwasa tetulina malwaliro tetulina nguudo automatically kitegeeza nti g'omanyi CAF singa ebadde ejja wano omanyi abantu abagenda bagenda okufuna mu African Cup awo kubanga ateekeddwa ne Uganda because eriyo abantu abagenda okuva e Kenya abantu abagenda okuva e Rwanda mu Mozambique bajje balabe wano omupiira. Kitegeeza nti nange Kalyanga ayina engatto gy'entunda nsogireeta ne ngiteeka ku kkubo oba abantu awalabikwako mangu ne bagikola ki ne bagiraba. So ndowooza nti ebintu ebimu bijja abantu ne balowooza nti boogera byabufuzi naye nga byebantu bye boogera kubanga eddagala ebutabeera mu malwaliro. Ababaka basobola okufuna access efuluma ebweru naye ate nze Kalyango nze yabonaabonako ne maama Kalyanga emulago w'e Masaka nga mulwadde nze mmanyi kyekitegeeza mu ddwaliro kubanga temuliimu ddagala. Ranks ebigambo bya maama Segirinya nga okuziika kuwedde n'ategeeza nti bannange tebaatulekedde yadde kaakulya tetulina na kyakulya naye n'amaliriza ng'agamba omwana wange Alex mumumpeere kaadi bannange bannakawempe mulonde omwana. Maama kyagamba Segirinya nga tannaba kufa abadde talya bulijjo. Abadde alya manyi mu bulamu buno obw'ensi oyinza okubeera nga bw'obeera head of family
ne woba oli ku ndiri ekyokulya kiyinza okulabika ewaka lwa nsonga abantu bayinza okukusaasira bambi kalyango omulwadde katumutwalire ku mata kati ku mata ago genyini ge baleeta musobola okusigala nga mukola kyabewaka nabo bakola ki balyako ne mufunako akasasula eddwaliro ne mufunako okukola akasasula n'akalabirira awaka n'akawerera n'abaana kati omuntu abasinga tubadde tumanyi Seggirinya bwe yavuddewo abantu abasinga oyinza okusanga nti ku 100 ababadde bagenda okukyalya Seggirinya nga mulwadde tuyinza obutafunayo wadde 10% eddayo okulaba abaana ba Seggirinya bali na maama ali mu mbeera ki so maama mu kwogera bino yeekubira omulanga eri oba parliament oba omuntu yenna omuzirakisa yes nti asigazizza obuvunaanyizibwa bw'abaana ovuwiki n'omusaala ogubadde gugenda okuva mu parliament ng'oggyeko kano akasiimo kebaba bagenda oba miliyoni bimekaawo ezebabawa mbaka wa parliament because afudde mubaka wa parliament ng'oggyeko ezo waliwo abantu abayinza okudduukirira abaana bano because twasoose mu kumanya nga tumanya abaana 8 twamaliriza nga batuleetedde abaana bali 20 nga tufunye bannamwandu 8 kati abaana abazaaliddwa bagambibwa nti Seggirinya bali 20 naye nakye neebuuza Seggirinya yavangako ku kitanda wabadde omulwadde n'agenda neyegatta because mulimu omwana wa myezi 11 waliwo emyezi 8 omwana wa myezi 11 Seggirinya tugamba ensigo ze ziri dysfunctional tezikyakola nenjijukira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baali ku Nuupu nga batutte omulambo gwa Seggirinya ku Nuupu yagamba Seggirinya yajja n'ankuba akaama naŋŋamba sikyakola ng'omusajja omwana w'emyezi 11 tugambe bwagala kawogo era DNA awo ino okukola anti nalabye Alex nga agamba bajja twala abaana ku DNA bwebanga bakusooka kulabirira abaana abo DNA esooka ekole balyoke balabirira abaana abo ekya Alex okuwagala okujja yesimbewo era ebigambo bingi nnyo bye bayisinganya kati nenalukola yagamba nti Kyagulanyi era agambye nti Kyagulanyi simulalwa okumumma kaadi era asuubira agenda kugimuwa bulungi kuba amanyi ekyokola ne mama ogamba mbwa omwana oyo gwe baba bampeera kaadi kawempe yabyabusika ano kino tekitandikidde ku Muhammad Seggirinya constituency nyingi ezifuddemu abantu ab'eŋŋanda ne babasikira njijukira abadde PA personal assistant which is okay because bwe batunatunula bayinza okuba nga tebalaba wa Luganda aja asobola kujja mu bigere bya Seggirinya tewalabye namwandu which is okay namwandu naye yavuddeyo naye nga anti family naye yinza okugamba nti ono naye yenoonyeza bibye okyegeera nga bw'anaaba agenze mu parliament ayinza ate kudda kulabirira abaana ba Seggirinya bonna ayinza okulabirira owuwe yekka naye ate nga Alex bw'aba agenze mu parliament okyegeera ayinza okufaayo n'alabirira abaana b'omugenzi bonna kuba nze njukira wane Masaka omukyalo ono gwe bayitanga Maama Kitovu bwe yafa omwana bamuyita Nassenga Nantongo yadda mu parliament mutabani wa Abiriga si yali mu parliament mutabani wa yali speaker yayesimbawo naye era naye gwe baleeta NRM ono Nyabanda waliwo ekintu ekyokukola enkyukakyuka ne bwe tuba tutunuulidde obusobozi bw'abantu ab'enjawulo anti kati ebyobufuzi ennaku zino tetukyatunuulira busobozi twava abantu twafuka disparate buli muntu atusemberera mu maaso tulowooza y'anaatuleetera y'anaasobola okuba nti atukolaki atuyambako Seggirinya tabadde wa bitabo nnyo nti abadde n'ebitabo ne degree masters degree nebiki naye ate Seggirinya mu kisanja kino nyinza okugamba nti akoze ebintu ababaka ab'emyaka 50 bye batakoze abamaze 20 mu parliament batakolanga mu constituency zaabwe because Seggirinya yeye yasooka n'amanya nti bwe nayogera ku floor wali abantu bajja kumpuliriza
era byengendo okugera tebajja bikolako kakati ekiwe bate babikozeeko because Segirinya yakola ebintu omubaka wa parliament atatekeddwa kukola naye nga atali no bikola omuntu wa wansi abiganyulwemu n'amanya nti kati ekiki ekyetaagisa nti ekyetaagisa omuntu wa bulijja alina okubeera mu mbeera ennungi embeera ennungi eyo nino gibeeramu atya ng'alina eddwaliro eddungi ebyobulamu n'akola eddwaliro n'ava ku ddwaliro n'amanya nti kakati eddwaliro lino wadde weeriri waliwo omuntu kati abaana ab'embuto abakyala ab'embuto bawadde bazaale nga ku bwerere biki naye ate waliyo omuntu owa bulijjo agenda okubeera nga bw'anaalwala tagenda kusasula kasente wadde akatono kano kengenda omujjako n'agamba ki kambawe segibox n'akola segibox okyegera n'amanya nti abo bw'ofuna omutwalo n'osevingako 2 mu mwezi ogenda kubeera olina emitwalo mmeka 6 n'otandika obulamu either bw'olwala oba ebyenfuna byo bisobola okuba nga byakimuleti nga bikula kitegeeza Segirinya mubaka ba parliament omwaka guno oba mu kisanja kino abadde w'amaanyi nnyo era Segirinya oyo newaali badde ku kitanda wali neyeesimbirawo ng'ali ku kitanda ku ndiri omuntu abadde agenda omwesimbako abadde agenda mukuba ebyaddala ekawempe abadde tasobola kukwatayo ne bwe yali badde nga yeesimbyewo ng'ali ku ndiri Segirinya abadde ajja kuwangula kino nkigamba kiraga Segirinya okubeera ng'ali special nnyo Segirinya is not special but Segirinya omanyi abantu bonna nga bali ba self made tiene yekola yeka abamanye ennaku mwe yayita okutuuka waatuuse okyegera omuntu oyo tasobola kwerabira mu katanga gye yalyanga akatogo k'ebitaano omuntu oyo tasobola kwerabira bwe yatambuzanga ebigere n'ava ekawala n'agenda enansana okyegera aba akimanyi bulungi nnyo omuntu omulala embeera mwayita kakati Segirinya yatuuka mu parliament n'agamba nti nze sigenda kugula mmotoka gye sereze mumpa kanzize ku ground nkole ebintu ebinkwatako ababaka abalala bye batamanya nti obadde n'emmotoka y'obadde otambuliramu okyegere naye ate ku ssaawa eno lwaki ngula emmotoka ey'obukadde n'obukadde ng'abantu bange gyendi bali mu mbeera mbi Segirinya afudde tafunna makama gatemagana bwe gati okyegere naye ababaka abasinga kye basooka okukola kugenda kukola maka gaabwe gabeere matiribona Ranks tuyinza okukkiriziganya nti bino byonna weebiryera erinnya lya Segirinya likyayogerwako mu myaka ginene 2-3-4 naye abaana be n'abantu abasinga okusuubiza okulabirira n'okuwerera abaana tebabikola ekyo nkimanyi bulungi nnyo era nze omuntu yenna bw'ovangayo okulumbe lw'omuntu noweeyama okuweerera omwana wo oba okulabirira omwana w'omuntu mukikole because tutuuka ne tubeera comfortable ne tugamba abayeeyama baweerera n'abantu abalala badde bagamba nti tulinayo kale omutwalo gwe tusobola okuba nga tuwaayo tugamba speaker yagamba agenda kuweererako omwana omukulu gundi n'agamba agenda kuweererako ono kati abalala ne beeyama newe tubeera nga tusigadde awo tetumanyi bwe bagenda kubeera n'abantu ffe abanoonya 10 abanoonya 5 tusobola okugamba nti Segirinya alina kye yantaasaako katukamba twalireyo akawunga kano okyegere naye tumanya nti bw'abantu bavaayo ne beeyama nti Segirinya yeesa akoledde abantu naye munnange ku nsi kuno tuba tukola ebintu ebisinga obungi tetubikolera awo betubikoledde tubikolera Katonda oyo n'atusasula oluvannyuma tomanye enkya abaana ba Segirinya bayinza okufunayo era omuzira kisa asobola okubabeererawo Alex singa baba bamuwadde kaadi n'ayingira parliament zigenda kudda mu nsawo ya family ya Segirinya tezigenda kudda mu nsawo ya Segirinya naye at least a portion eyinza okuddayo bannakawempe betefutefu okubeera nga balonda Alex oba bandyetaaze nabo okufuna mu kulembeze mulala kawempe eyo naye ate ekisooka kino nkyogera okusinziira ku ndaba yange akalukane kayinza okubetabeerawo okujjuza ekifo ekyo parliament yawandiikidde electoral commission yes ne kayinza obutabeerawo because electoral commission yaddembe okujja negamba yes tewali mubaka ne tetulina busobozi ate tunatera okutuuka akalulu kajjeno kwakasigazza myezi kituufu kitegeeza bwe bakateekateeka tugeze balonze mu Gwokusatu
aba agenda kubeerayo paka ngenda kuza omwezi nga 14 January automatically nze kati nkimanyi bulungi nnyo NRM tesobola kukkiriza ku ssaawa eno gibiitinga mu by elections ate nga baba bajja jjukuba kwagala baba jajjukuba kati okujjawo ekyo kyonna tebajja kuleeta kalulu tugenda kusigala ekifo ekyo mpaka wetunagenda okutuuka mu kulonda nga kiri vacant tekirina mubaka okitegeera agenda maaso n'okubeera ng'otulaba tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom, the weekly recap ya program gy'olaba nze Deni ne Salongo Kalyango Ranks. Ate olwaleero Omunkusere Julius tasobodde kubeera ng'abaawo naye tugenda maaso n'okuba nga tukwasaganya mpola. Ekibiina kya National Unity Platform kyalonze Muwanga Kivumbi okubeera Deputy President mu Buganda era abantu ne bajaguza nnyo ng'abakimezezza okwenjala nti mutuwonyezza 5 ge maloboozi agabadde mu bantu. Muwanga Kivumbi kikyagenda okuleeta ku mmeeza ate era mu bumpimpi ani Muwanga Kivumbi ngeri ki gyakutemu ebyobufuzi Muwanga Kivumbi oba Muhammad Muwanga Kivumbi Muwanga Muhammad Kivumbi Kivumbi ono alina yasoma ebintu bye mu bulungi era jukira nti ye musajja yamala certificate ye ya P7 wali ku Gomba Primary School mu 1986 lwamaliza P7 ye namala UCA najja ne Kibuli Secondary School mu 1990 wajimalira nagenda Makerere na graduating nafuna bachelor degree in economics mu 1998 mu 2003 nayongerako nafuna associate degree mu democracy and development from Uganda Matters University and masters of human resource management from Uganda Management Institute obagite UAMI mu 2004 omuntu alina associate degree mu human rights mu democracy and development kitegeze ekifo kye bamutaddemu kituufu okitegeera Kivumbi mu kutandika ebyobufuzi bye bitandikira mu FDC be bamu kubajja ne abajja ne Kizza Besigye si be bajja wabula bayingira mu mbeera eyo ne batandika ebyobufuzi byabwe kati Kivumbi simulidde nnyo mbuvuyo buli awo obadde buyitiridde obungi tabadde nnyo wakuba nti yali ayagala ekifo kya Loop musajja yali ayagala ekifo kya Loop ne batakimuwa kitegeeza bamukubagizza naye nga ate ne bali muwadde ekya Loop musajja mugezi omulaba waba ayogera ensonga ze aziwa ate ne ku floor ya parliament musajja ayogera wano mu Buganda wonna ne mu Uganda yonna tewali ateesiga mutwe gwa Muhammad Muwanga Kivumbi kati twagala okwesiga omutima gwo ekitono kye tulabyeko tulabye okugezesebwa kungi ne tulabye ng'okuyitamu n'okusigala waggulu kwonna ono amukuutidde okukwataganya obulungi ekibiina ne Buganda aswaza abeefunyiridde okubakyayisa obwakabaka bwa Buganda. Sebo tukutuma otugatte ne Namulondo otugatte n'obwakabaka o improving enkolagana yaffe njagala okutika obubaka buno mbutongole obutwala embuga obagambe abatwogerera si be baffe singa tufuna omukisa okweyogerera twandigwagadde nnyo tuyogerere tukusaba otuseeyo obubaka bwaffe nti tuli bawulize tuli basajja ba Kabaka na bazaana ba Kabaka sibe bano betulinda mu nkuubo n'omubuuza kibadde kitya ayogera ku floor ya parliament kitegeeza nti ate ye mubaka ye Ssentebe wa Buganda Caucus wabaka abava mu kabondo ka Buganda wano bonna Kyagulanyi yagambye nti twalina leader of opposition naye nga ye deputy president waffe wano nenga ekifo ky'okutugatta ku Buganda ate atwawula bwawuzi kuki ku Buganda era nga batemawo nnyo olukongo ng'agamba nti ffe twagala otugatte ku Buganda obategeeze nti banaye tetuli balabe ba Buganda wabula naffe tuli baana ba Buganda abawulize anti kati Muwanga Kivumbi alina oluyoko olusozi Gambalagala lwayolekedde lutya ku ssaawa eno
Kyagulanyi Ssentamu talinya ku radio ya Buganda kituyite ya Buganda CBS Chabasa tebamukiriza gendayo kakati nti alina olutalo lunene okugenda okumatiza Mayiga nga obatugamba nti Mayiga yagana kuba bamubuuza baga nti buuza Mayiga alina olutalo lunene nnyo ogenda okumatiza Mayiga amugambe nti Kyagulanyi nga abakulembeze abalala bajja ku CBS ne Kyagulanyi muwe akaganya asobole okwogerako ku radio y'Obuganda because toyinza kugatta babaka ba Buganda ng'ate Katikkiro ye tosobola kwogera naye kati olutalo nalwo lw'amaanyi nnyo bwe kiba nga gavumenti ye yavaayo n'egamba nti CBS bw'okyaza Kyagulanyi tugenda kukola bwe kino awo tugenda okirabira okyegera so alina olutalo lunene nnyo nti n'embeera ebaddewo ojjukira Mpuuga wa kitiibwa mu Buganda kyeyita ow'ekitiibwa Mpuuga mu Buganda wano wa kitiibwa munywanyi wa Mayiga nfanfe yes kakati twagala okulaba ku Mpuuga n'emuwanga Kivumbi nga artisti wadde waliwo obutakwatagana ne National Unity Platform okulaba nti avaayo ne babaawo n'enjogerezeganya nti tuli Baganda ekisooka Mathias Mpuuga akyali mubaka bw'aba akyali mubaka ate nga musajja Muganda ng'ate muwanga Kivumbi yatwala ababaka Abaganda aba parliament kigeza tulina okulaba ku muwanga Kivumbi ng'atuuzizza Mathias Mpuuga n'amugamba bye tukola tweswaza of which fenna wadde Kyagulanyi oba ki fenna tuli ba opposition kakati olwo olutalo Kivumbi naye alina okuba nga agenda dulwana oshege so naye nga byonna is a qualified man okubeera mu kifo ekyo era tusaba nti Mukama amuteeremu obwangu ebintu bye bitambule ekyokujjako Mathias Mpuuga ekifo kino eno kitegeeza kiringa ekiraga nti Mpuuga yagobeddwa mu butongole automatically naye ate bagenza omugoba ye abadde yeegoba nga yakola DA Alliance Democratic Alliance kitegeeza nti munuupu abadde kyenkana kubanga bw'obanga mu maka ga kitaawo bokera ku macha mu maka ga kitaawo n'ogamba nti wembadde ndi emmere nokera ku macha mamona akutandika okugamba nti n'atekera ku macha nga tokyagiryawo nakera ku macha n'agamba tumuteerako mmere oyo kitegeeza automatically kyabadde gobadde wabalagadda nti anze sikyali awo wano sikyali awo wano mmere kitegeera so abadde yennyini yeegoba gwe mbuuza amaze ebbanga kingatanya ku kitebe kya Nuupu kati kinene ekyokulonda Muwanga Kivumbi Nuupu esikowalingawo yasikowalinze muzanyi mutuufu kubanga nze kyenkugambye wali emabega nti Muwanga lwe lutalo lwalwerekedde okulaba nti agatta abantu bano bonna basobole okuba nga boogerezeganya asobole okubagamba nti nedda ffenna tuli Baganda basajja Baganda ffenna tuli basajja ab'opposition kiki ekitwekubya okyege kiki ekitwekubya bwe tunalaba egundi nga kivuddeyo buli omu nga takyayogera munne bikankana wadde oba Mpuuga agenze n'akola ekibiina ekikya oba Kyagulanyi asigadde mu kye naye nga tetukyekuba bitaano gwe wali ebitaano gwe wakola bw'oti gwe munywa enjaga gwekola okitegeera ekyo nga bivuddewo then tugenda kubeera tetuli ku mbeera nga nnungi so tuyinza okusuubira okulaba nga oludda lwa Nuupu luddamu ne bwe baba tebeegasse naye okuddamu okubeera mu good terms ne Mathias Mpuuga Bedi Bwanika Joyce baagala ng'aka akakundi konna bwe kali kisoboka bwe baba batuuziddwa kisoboka because omwana yali anunye ku sukaali no kisoboka wabanga tewaliiwo state gwekoze okitegeera so kitegeeza nti bw'obanga tukuliko state gwekozesa omanyi state yesobola okubeera awo ng'eyagala divide and rule nga tesobola kukkiriza deno ne ranks bakwatagane okitegeera buli bwe mukwatagana bwe muti bappa
kitegeeza yebeeruuzinga kitegeeza eteekamuko abantu nga mumanyi bakibiina ababaka bangi abali mu nuupu naye nga kusaawa eno si babaka ba nuupu nga bakolera state. Yes, ababaka bangi nga ba National Unity Platform naye nga bakolera state. Kale nga tumaliriza waliwo ensonga ziringa bbiri. Muhammad Nsereko yavuddeyo n'agamba by the way olumbe lwa Katolubwama lwabizibwa nca lusubibwamu lwero n'agamba talabayo wanuubu temukomba bigambo yagambye abantu mmwe sibalabanga mukoze eki yagambye saagala kulabayo bakozi ba fujjo teyagambye nedda lwakuba nakasangudde ngenda kabateera yaawo mukalabe nti yayogedde ekigambo nti sirabo wanuupu yabagambye bwati ku bintu byammwe bye mukoze byonna e Masaka bantu mmwe sirabayo muntu ati n'atya okulumbe lwa Katolubwama yagambye abakozi b'effujjo because ng'ataaginga baliwa anti abanuupu anaabawulirawo n'abatali bannuupu. Nze nyinza okugenda wa Katolubwama nga yali mukama wange nga ndi wanuupu anangoba owedde anangoba oba wennaaba nyambadde t-shirt eno agenda kungoba Salongo Raxi kwanza t-shirt eno mukujamba nalongo wabadde agimpa tagimpeeredde nti yambala t-shirt ya nuupu nyambadde t-shirt yaki tonotono bye tuyinza okujjukira Katolubwama nga kimu bibiri. Katolubwama mukisookera ddala mu music wa Uganda yali musajja w'amaanyi mu art industry yali nnyo vane creative nti Katolubwama ku bayimbi 10 be tulina wano e Uganda bwe tuyita abayimbi alinako omwenda oyo ye Katolubwama. Bwe tugenda mbazanyi b'emizannyo ku 10 Katolubwama alinako 8. Bwe tugenda mbakozi ba firimu because abamu baavanga eri Katolubwama alina n'abantu be yakozesaako nga bayita mu kibiina kye nga kunyumiza bunyumiza nti nayitako ewa Katolubwama naye Katolubwama nga tabadde tamumanyi. Kitegeeza yali musajja eyalina ettaffaali nti ye muntu eyagala ku art kati yalinga omugenzi kati omugenzi Muhammad Segirinya nti Katolubwama yalemwa okusooka okwekolera ebibye n'asooka okwagala art n'alwanagana ne Kupa Theatre azimbe Kupa Theatre ne bagimenya najja wano ku Royal Theatre n'azimba Royal Theatre nayo ne bagimenya nti ye musajja yavaayo kubanga ati tayagala mulyamu buli naye ng'ayagala okukula omukululo n'abalala basobola kyebasobola okulyako because Katolubwama bwe yazimbanga theatre teyagiryangako yekka walingawo abajja okusikirawo emberenge walingawo abajja okufumbirawo akatogo walingawo abajja okugira ne bafuna ssente. Muhammad Nsereko tagenda kuddamu kwesimba ku bubaka bwa Kampala Central mbadde era myaka 2 mangi era agamba waliwo ekisinde kyaligenda okuintroducinga ekisinde sawa yonna tuyinza olaba Muhammad Nsereko nga yesimba ku bwa president ekyo ekyoba president bonoona bululu bali planted kwonoona bululu mu Buganda. They are planted to kwonoona bululu mu Buganda wano ekyo kikirize nti Muhammad Nsereko si ye yalivuddeyo nti aleete oba ekibiina oba ekisinde ekyebyobufuzi lwa nsonga akimanyi bulungi nti bw'osukka Kampala wano teri walala waali w'amaanyi kitegeeza baagala bakutuleko so kitegeeza Kampala wano obululu bwammwe baagala babujje babugatu ogenda kulaba abantu bangi n'empuga yennyini ayinza okujja kuba pulezidenti bwe kitaba ki ayinza omaliriza nga minisita yes which is okay asitamala okwesimbawo okyegera ayinza okujja kuba pulezidenti n'otamulaba kudda mu bubaka bwa parliament bangi abagenda okujja ate mostly nga bavaana mu Buganda so abaganda tubasaba ebyaddala tuleme okubeera nga batweyambisa mu bintu ebimu olw'obusente ogenda kukola legase yeebeera ennungi nnyo naye ate mu kumaliriza ogimalirize mu bubi
Ochegeera ogimaliriza embubi Muhammad Segirinya abadde si mugagga naterega se areto ina wosobola mujja nti owulira nti yali asende bweziti ne bweziti okuva mu state nene kusawo eno afudde ne akyayogerwako nenga atayogerwako bibi ayogerwako ebirungi so tusaba abaganda ekifaananyi kye mutandika nakyo mukirwanirire okimalirize bulungi ofenga oli muonaku mwavu nga tolina dde 10 naye nga abantu tebagenda kujjukirako bigambo bibi nga kwewakana nti mu kusooka wavaayo n'otugamba nti nze saali munteeseganya n'ababaka okubajja mu kkomera era n'osaba n'olupapula lwa mawulire olwali luwandisa ekintu ekyo lukwetonda era ne lwetonda kati ate omaliriza nti ate nze nali omu ku abo abaayogera abateesa abali mu nteeseganya ababaka bano okuva mu kkomera kati which ani yateesa okigeera ebigambo ebyayogeddwa mubaka wa Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga nti aliko abakulu beyayogerezeganya nabo omugenzi kati Muhammad Segirinya yali omubaka wa Kawempe North ne munne wa Makindye West Alan Sewanyana okubakkiriza abafulume ekkomera byongedde okuleetawo akabuuza ku ngeri bano gye baafunamu okweyimirirwa oluvannyuma lw'okusaba entakera kyokka ne kutabaweebwa. Mpuuga mu kwongera okutangaza ku bigambo bino agambye nti ye yayogera n'abakulu b'amakomera bakkiriza Segirinya afulume asobole okufuna obujjanjabi. Kinajjukirwa nti waliwo ebyayitingana nti Mpuuga ono yakulemberamu okwogerezeganya okulowoozebwa nti kwe kwaviirako ababaka bano okuyimbulwa kyokka n'abisambajja era n'asuubiza abaali babisimbyeko amannyo okubatwala mu kkooti nga n'olupapula lw'amawulire lwa Daily Monitor mweruli. Mathias Mpuuga yasinzira mu kuziika eyali omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya n'ategeeza ng'ono bwe yamusisinkana mu kkomera ng'atendewaliddwa olw'embeera gye yali ayitamu n'amusaba okumuyamba ku ngeri gy'ayinza okufuluma mu ekkomera. Kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza kwogera na musibe okuggyako ng'oli looya oba ng'oli musawo. N'olwokuba nagenda ng'omukulembeze ne nsaba bampe chance njogereko ne munnange bombi ne Sewanyana mu ngeri y'enkizo. Segirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntendewaliddwa okuba ngenda kufiira wano. Ne mugamba tojja kufa. N'aŋŋamba nkole ndi okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera. Mpuuga mu bigambo bye agamba nti oluvannyuma lw'okuwulira bino aliko abakulu be yayogera nabo ne bakkiriza onaafulume ekkomera atwalibwe okufuna obujjanjabi. Nga takyasobola kusaba baŋŋambye abakomera baŋŋambye takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki taya ne binsobera naye nenjogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabirwe luddawa ebweru. Ebigambo bino byongedde okuleetawo akabuuza ku ngeri Segirinya ne Sewanyana gye baafulumamu ekkomera oluvannyuma lw'okusaba okweyimirirwa enfunda eziwera kyokka ne kutabaweebwa. Kinajjukirwa nti olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor olwafulumanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 emboozi yali ku mugguukiriro gwalwo yali enyumya engeri ababaka bano gye baafulumamu ekkomera. Eggulire lino lyali liraga nga bwe waaliwo okwogerezeganya okw'omuggundu wakati wa gavumenti n'abakiikirira ababaka okulaba engeri bano gye bali basobola okufuluma enkomyo. Kyaddirira oludda oluwaabi olwali lukulemberwa omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka okujja enta mu kuwakanya okusaba kwa bano okw'okweyimirirwa. Kalondoozi wa Daily Monitor yalaga nti okwogerezeganya kuno kwalimu obukulembeze bwa palamenti obw'oku ntikko wabula ng'akulira oludda oluvuganya yali Mpagi Ssedduge mu kwogerezeganya kuno. Mu kiseera ekyo omubaka wa Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga yali akulira oludda oluvuganya mu palamenti. Mangu ddala ng'eggulire lino lyakafuluma Mpuuga ng'ayita mu bannamateeka be aba Lukwago and Company Advocates yawandiikira aba Daily Monitor ng'abalanga okumulebula era n'abasaba okwetonda n'okumenyawo bye baali bawandiise nga singa kino kibalema baali bakuliwa ensimbi za kuno obukadde 2. Kuno yawerekerezaako ebigambo ebikakasa nga bw'atamanyi kuteesa kwonna okuyinza okubanga kwaliwo. Naye ng'eyali mu kkooti wabula nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka benaddewo nabo mu kkooti eyateesa ayinza okuba bw'abanga gyali erambika ensi emutegeere bwe kiba nga eyateesa tugenda muti already carpet tumukubira emizira yerambika enti ze nateesa baveeyo.
n'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ebyenteeseganya zino yasinzira ku kibanja kye ekya X n'abyesammula era n'alayira bwe baba bafulumye lwa nteeseganya ezaayogerwako bo ng'ekibiina tebaabiriimu. Mu ngeri y'okuzibira ensonda enneekusifu eziba zifulumizza amawulire ag'enkizo abadde Daily Monitor mu lupapulo lwafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 mwe mwafulumira omuko ogwetondera omukulu. Mangu ddala ng'agulabye Mpuuga yagenda butereevu ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter mu ngeri y'okukuba obulatti okwebaza abadde Daily Monitor okwetonda. Kati ebigambo Mpuuga bye yayogedde ku nsisinkano gye yalimu ne Sseggirinya yalese bangi abagoberera ensonga zino nga bawuniikiridde. Ne binsobera naye ne njogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabirwe luddawa ebweru. NTV bwetuukiridde Mpuuga atangaze ku bakulu be yabadde ayogerako nti be yayogera nabo ne bakkiriza okuyimbula Sseggirinya atwalibwe ebweru ajjanjabwe, agambye nti yabadde ategeeza abakulira ekkomera. Okwogera kwange n'abakulu b'amakomera kwali kwa kujja Sseggirinya mu kkomera afune obujjanjabi, era kyali kirina okubeerako okwogera nti omuntu ono mulwadde waliwo okwegaana n'okulemerako nti mujja mujjanjabira mu kkomera kyali tekisoboka. Ranks mpozi katini nnyo Kano Kizza Besigye ali mu kooti y'amagye awozesebwa n'emisango. Martha Karua okusika omugwa kubadde mu kooti ennawo era wootaali munnange munnamateeka Aaron Kizza bamusindika mu kkomera okumalayo emyezi 9. Bangambye alina bubi, mbeera si nnungi. Ebigambo bwe bityo bwe bikolaki bwe biri. Ranks ez'ensonga za Besigye ozoogerako ki mu ddakiika ng'emu nga tumaliriza. Waliwo eyagambye nti ensonga za Besigye ne Mwami Museveni teziri ku byabufuzi, zirina akakuku kwe ziva. Mwebalegera basobola okubeera nga ate tulaba awo nno we twagalira okubeera nga tubasibula tusinkane nga Mungu akkiriza ate oba oliawo. Program Weekly Recap ebweti wetambudde tujja genda maaso n'okuba nga tuddamu okusinkana olw'omukaaga ate era olujja tukuwe amawulire nga bwe gadde gatambudde mu wiiki ennambirira yo yonna gy'osinzira. Ranks tusiibule bannayuganda era n'okubategeeza nti ayagala engatta ennungi ey'omutindo ey'omulembe tuli mu kuzza abaana ku masomero. Abasomero abaana bwe badda ku masomero twetaaga okuba nga omwana omugulira engatto gy'agenda okumala nayo emyaka 2, so si buli ttaamu kubeera ng'ogula ngatto. Nkutegeeza nti engatto eyo ngirina just osobola okuba ng'oyita ku nnamba yange anoti 7538777777 n'obeera Bulaaya nga gwe bagulira buli mwana buli ttaamu badde bakkubira ate omwana engatto ekuduse, omwana engatto ekuduse just gwe ngamba bugambi nti omwana alina emyaka bwegiti ayambala size bweti ngugambe nti aye engatto bweti ne bweti nzinja givuga ngitwalewo onsasule nga ngituusizaawo twogere omwana asome ng'engatto agifunye nga ngumu. Gwali wano e Kampala osobola okufuita era ku nnamba eyo oba okujja edduuka liri Nansana saako n'ekyengera. Musobola nayo okujja oba n'onkubirako ne gamba nti akale jangu wano bwe wati ne bwe wati ofune engatto ezo. Kale Mukama Katonda abampeere buli omu kyanjagaliza musibe bulungi batadde. Bwatyo bwabadde Ranks abasibudde era abatadde Zeddeni ambaddewo kuva gye twatandikidde okutuusa we tuli. Nkugamba gwalina bizinesi ey'enjawulo gireete tujjegenda maaso n'okuba nga tugikuba abantu maaso n'okubeera nga tugiranga ate ku miwendo emisamusamu. Tuli mu Go Back to School program. Gwalina essomero oli director oli baasa oli kasha buli kimu kyoli oba oli PR osobola okuleeta essomero University Institute ne tugiranga ate nga tukusaliddeko ebisale kubanga eno offer ya Go Back to School offer gye tugenze mu maaso n'okubeera nga tukuwa. Mbagaliza bye munjagaliza banywanyi nannyini kutuwa bulamu yayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira agende mu maaso n'okubeera nga abampeera ebyo bye musinga okunjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.